President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olukomyewo okuva mu ggwanga lya America atandise na bukambwe. Aduumidde nno agamba nti ye yawangula akalulu ka 2021 era bannayuganda baamulonda bulungi nnyo. Naye Mwai Museveni ne yeewaŋŋamya mu ntebe n'atwala obuwanguzi bwa bannayuganda. Kati ye akyali ku mulamwa gwa kubanja buwanguzi bwaffe. Ebyo abatandise okujejemba nga boogera ebitajjansa Busimanya 2026 bagambye ebyo mu bisibeeko zipu tabaawo n'omaddamu okubyogerako. Ye ali ku mulamwa gwa People Power alina okubanja obuwanguzi era nammwe bannayuganda mwenna bakowoola nti tubanje obuwanguzi bwaffe nga 2026 tannaba kutuuka. Agamba guno omwaka guno gwa kubanja buwanguzi ate gwa bulina okufunibwa. Mwai Museveni alina okuvaayo entebe kuba entebe gy'alimu si ye yabba ntebe y'abannayuganda. Obuwanguzi bwe yabba si bubwe, bannayuganda tebamulondangako, tebamuwangako mandate yakulembera Uganda, tebamuwangako mandate yakuduumira ggye lya Uganda erya UPDF. Era agambye nti ye Commander in Chief wa Armed Forces wabula Mwai Museveni yewaŋŋamya bwewaŋŋamya nti okumanya ye Commander in Chief era nga kyeraga lwatu olunaku olwajjo Mwai Museveni bwe yavuddeyo n'atandika okutambulira mu kakeegi aka bulletproof akagirasaako. N'agamba singa Mwai Museveni yabadde Commander in Chief ate yandibadde lwaki yeekweka mu bibokisi by'endabirwamu nga tomukuba amasasi. Agamba nti kati ye Commander in Chief ow'amagye gawuliramu kyova olaba atambula kyerenga bw'ayagala nga teyeetaddeeko wadde ka bulletproof nga biri bwe byali mu kalulu. Nti kati Mwai Museveni yatiitira yalaze nti nno yalina bye yabba era nga bw'osanga omubbi n'atandika okwebwalabwala n'omanya nti ono nno endabika gy'atalabikamu appearance ye eraga nti nno waliwo ensobi gy'akoze. Mwai Museveni atandise okweraga yekka mu lwatu mu lujjudde nti obukulembeze bwe ndimu nabba bubbe. Bino nno bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byayogedde olunaku olwaleero nga asinkanye abakulembeze ba Nuupu ku mitendera gy'abavubuka ng'agamba omuvubuka yalina okujja Mwai Museveni mu ntebe nti mu myaka gye tulimu egy'ekivubuka ffe tulina okulwana ne tujjayo n'amaanyi gaffe gonna okulaba nga tugenda okukula okutuuka mu myaka gyaffe gy'akawungeezi nga tumaze okutereeza ensi yaffe ku lw'abaana baffe. Agambye nti kaakomyewo ku luno ate zigenda kudda okunywa nti kubanga alina ne backup okuva eri mu kkooti y'ensi yonna ya ICC ate n'engeri gye kali nti banka y'ensi yonna World Bank yasazeeko Mwai Museveni obuyambi nti katawo zigenda kudda okunywa. Mwai Museveni agenda kuzoganyizibwa paka nga buli kyakukozesa oba kyalina okukozesa mu kulwanyisa bannayuganda kimuweddeko olwo ate bannayuganda bayingire State House era nga abakulembeze abalondebwa ku mitendera egy'enjawulo bagenda kutandikirawo emirimu balondeyo n'abakulembeze abalala era akuutidde abavubuka nti beetabe mu bukulembeze bw'emu bitundu byabwe eyo mu byalo yonna babaaka okulonda kwonna mu biseera bino Katonda gya Mwai Museveni mu ntebe beesimbewo bawangule agende okutuuka okulayira ng'omwaka guno guggwako nga obukulembeze bagenda okukola nabwo we buli mu place. Nkusaba otwegatteko tugende mu lukuŋŋaana luno Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwakubye nga Yakava mu America akyawunye effuta ng'ayogerako eri abavubuka era nga bagamba nti eno y'essaawa ey'okujja Mwai Museveni mu ntebe tewali kumala budde era tewali kulanga kulala. So proud. Nkakasa mwenna muli mwe mutu baganda bange naye bwe ndaba omuyaaye gwe mbadde manyi nti just wa kibuli naye nga communicatinga ebintu ebyamagezi ng'ate abicommunicatinga mu ngeri eriso real nga bayogera nabo bategera kyafiringa ziramu nnyo amaanyi mu mutima ne ŋŋamba ya abaana baabitegeera ate tebakoma bukomi kubitegeera naye babitegeeza abalala. Ekyo bannange bulijjo kyentegeeza nti buli omu ku ffe asobola okufuuka Kyagulanyi. Buli omu kirina mukwatako nga ye era obi breaking it down mu mbeera gy'otegeera. Bangi ku mmwe muli bato ku nze. Oba oliawo obulamu bw'olivinga nga nabwo living emyaka 10 egiyise ng'obulimu kati. Ngate omulala agenda bubeera mu myaka 10 egijja mu maaso. Eyo difference ebiseera ebimu ne bwe mba communicatinga nenjogera kubiruma abantu naye ne bisibi communicatinga perfectly kuba waliwo oli ali mbombo bulamu bwe nalimu nchogerako ngeya kirimu naye yaba achogerako nga kirimu. So kinzizaamu nnyo amaanyi baganda bange temulekeraawo bye mukola temwerimba bye mukola byebyo bya ddala
Era bw'obanga omuntu yenna yena akuwakanya nti si byaddala kwe tunulira nze sina njawulo kumwe bannange. Ndi musanyufu olwaleero baganda bange. Nja kusiima nnyo High Council ne ttiimu yonna. Mwebalire ddala. Tuli bangi nnyo naye okubeera nti tusobola okwekolamu omulimu ne tukolamu obukulembeze ne tukuŋŋaana bwetyo nga tuli organized kizaamu nnyo amaanyi baganda bange. Njagala bawakubireko mu ngalo. Ekyo nno kye twetaaga nga ffe okwe-organizinga mpola kuba tulina amaanyi mangi ne waliwo akalango k'emipiira akagamba power is nothing without control. Amaanyi gaffe tegagenda tugasanga tetuli organized tikatuga deployinga wa katugakozesa ki nga gali awo muwawa no basobola n'ogakozesa against us. So kyasanyu nnyo okuba tusinkanye olunaku lwaleero. Tusinkanye nno baganda bange wano twakubirangawo bivulu nga tusinkana kuba muziki ngera buli mbeera abangi ku mulyango wali mmanya nti waliwo ekiriwo era nga tugenda bakuba omuziki tunyumirwe tuddeyo nga tuli ape tekikyali bwetyo si lwakuba tetwagala no twagala wano tuli waka naye tetulina na ddembe likolerawo bye twagala kolerawo tetulina ddembe lifuna mirimu gyaffe naye si kyamaanyi ffe weetuli obulumi bwaffe bwonna bwe tuyitamu nkakasa butuyamba ate okubeera stronger and solid okusinga bwe tubadde. So kimpe essanyu nti tusinkanye olunaku lwaleero si kunyumirwa bunyumirwa sikola bukozi ssente naye tusinkanye era okwongera ettafaali lazima ku kaweefube ow'okwenunula kuba bw'oba ogenda wali bw'oba otambula bweti oba teweeyongera maaso era oba otogasa struggle yakutuukaawo bw'oba otambula bwoti kiba tekigasa nene bw'otekinga step emwemu bw'ogitekinga odda mu maaso ng'ogitekinga odda mu maaso oba oyongera kusembera weena kutuuka. Buli kye tukola baganda bange nze kimpa essuubi nti tutambula tugenda awo twagala okutuuka. Of course tetulina bugumiikiriza era tetulina kuba na bugumiikiriza. Embeera gye tubeeramu buli lunaku, embeera etunyiga buli lunaku, bye tuyitamu buli lunaku tebirina tuwa bugumiikiriza. Naye ate twawule obutabeera na bugumiikiriza n'okuggwaamu amaanyi. Obugumiikiriza tubeere nabo ku ntobo y'omutima gwaffe tugambe kalubeere ddi wali we tulaga tumanyiiwo. Naye ate tukole ng'abatalina budde, tukole ng'obudde obuggwayo kuba nabo tunyigiriza buli lunaku lwe balwawo bongera kwenyweza twongera banafiya nabo bongera kwekola ki kwenyweza. So tufube nnyo baganda bange okulaba nga at least tumuvinga kukiddako. Tuli wano olunaku lwaleero baganda baffe bangi bali mu kkomera bangi nnyo baafa twabaziika. Rita yali asobola okubeera gwe, Yasini yali asobola okubeera gwe, Machete abadde asobola okubeera gwe. Bangi banaffe bali mu makomera era tusinkana olunaku lwaleero buli we mbasinkana hangamba bannange oba kikingenda okugamba bano abaana bazaamu amaanyi kuba kyekisinga obukuluze kyekisinga okummenya kumakinga sure buli we mbasinkana mbaleka at least muli re-energized. Ate sinze kamu nange mbasinkana twawukana munzizaamu amaanyi kuba nange ndi muntu nga mmwe. Waliwo owulira nga bizitoye naye ate n'olaba Gaddafi yandibadde omuyaya gamba mwana n'enjala ennuma ate nga yazaamu abaana amaanyi n'ogamba ya katugende mu maaso. So twezaamu ffe n'amaanyi naye njagala nga sina banagenda maaso njagala bawo essuubi baganda bange ti embeera gye mulimu kati buli phase gye mulaba gye mutuukako temugizanyisa. Banakyemalira munnange bamala ne bagwamu byafaayo byonna bukyanga ensi ebaawo tewali dikiteta yali awangudde bantu. Kituufu balwawo era tebaba bangu kujjako ne bavaako. Era buli dikiteta agenda okugwanga abantu abafuddeko obufi nga be basibyeko obusibi nga amaka agonoonese nga be basse naye ng'akoze eki ng'avuddeko. Era buli dikiteta bwavaako basoma ebyafaayo bagamba oyo waliwo baamugezaako n'abatta ne bakola kina aba yakabba obululu nga emirundi nga 2 tyakoma akaguno abamuwangula n'akabba n'akaguno yinako bamuwangula n'akabba
basoka ne bajanga balungi nga balina amaanyi nga n'abantu babagala abantu ne babakyawa mpola mpola kuba Museveni waliwo baali bamwagadde ne Mugabe baali bamwagala ne Saddam baali bamwagala ne Bashir baali bamwagala ne buli bwe bakoma okunyigiriza abantu n'okulwako abantu babeera bakola ki babuuka mpola mpola. So ne Museveni ne wali olunaku lwa leero tulina okubaza Katonda tutuze ku time eno bamutobadde basemoogerere ne bamubogolako ne baako ne bamutuusiza Beesi Sebaana n'amuyingira Sebaana n'abaako wamukoze eki wamukomeza Beesi gye n'amufatamu kati ffe tumulimu tetulina okukola baganda bange ku making sure jinga Katonda bwe yakitegeka ku mulembe gwaffe kwe kiggwera buli saini tuba tweriddemu nnyo olukwe musaba n'atagwa ku mulembe gwaffe mbu bitya nze akyasobola okuba push-up 10 nga mukyali batoto bwe muti kudiruki era abalina kugwa ku mulembe gwaffe nga bwe mbagambye nti bakola nnyo ebintu ebimalamu amaanyi nabba akalulu abagwamu amaanyi ne bagwamu amaanyi kati era sawa zino bali ku effort egezaako kituteekamu ti wa ebyokulonda tebikola ebyabantu tebikola kuba bamanyi kyetulina ng'ekyamaanyi be bantu wa ebyabantu tebikola tusobola n'obbajjako obuyinza ne baba nga tebakyalonda era essuubi ne liba nga liweddewo tusobola n'obbakola kino tusobola n'okuleeta toto we yena gye leeta buleesi kyenge n'agamba wa kakati tewali byakika tewali byakulonda buli kimu bafuba nnyo okibateekamu nakyogeddeko nejjo neŋŋamba bwe bavaawo wadde bamanyi mukyamu ne batuuka ne bagamba kakati kinabamalamu amaanyi tubagambe nti nabo bakyali bamwe nabo babi nga ffe kubanga bakolagana naye bamanyi mubi era kyebayinza okukozesa otwonoona kugamba nti tukolagana nekyali waabwe mwali mukiteeberezaako ekyo nti kati okutwonoona balina agamba tukolagana ne Museveni kyokka bwe tugamba Museveni mubi bagamba si mubi mwe babi abakolagana n'omubi atali mubi bino byonna babikola baganda bange kuba nafuya kuba malamu maanyi kubanga Museveni tafunanga kutya nga kutwamuteeka mutekibangawo era tetulina kuzikiza tulina mukubeereza mu baganda bange nja babuulira nja kwongera kweyo ensonga nti bwe batusanga mu mbeera ng'eno bamaze okubba akalulu bantu bangi tunakkiriza bannaffe bangi naddala abalina obwongo bwabwe ku kalulu kokka nabagamba nga tuyingira mu byokulonda bino ne bagamba tugenda kuwangula Museveni tetumusuubira tulangirira tetusuubira byabakama tulangirira tuze jasi kubalabisa kubambula okubambula ne tubambula tetulina komawo baganda bange neera ekyennaku nti bayita mu bantu baffe bannaffe Gaddafi okyogeddeko bulungi nnyo era mbaddayo niŋŋamba bano babiraba ebintu tibajja kutuukirira gwe basooke bakakase muganda wange bemuliko tebisoboka naye katukuweyo zino kwekambigambye abatayogedde agamba amunange mulina kubeera baddu baffe naye kankuweyo zino oleme kubuusa baddu banno kuba amanyi bw'obuusa banno tuba tugenda bajjako ate nga naye gwakozesa okimanyi kyazzaako okimanyi kati Gaddafi kyayogeddeko ekyokukulabisa abaakuyambye ne bakozesa bakulabisa n'oswala nga tokyalina na mubanno gyoyala oba gyonywa amazzi mubamanyi bakyali baffe bangi naye nga tebakyasobola nakwala muffe bo kye bakozesa ekyo talina kyakwagalako okugjako obwesige bw'olina tetulina kyamaanyi nnyo sirina kyamaanyi nnyo kingatta n'oyo muyaye Gaddafi okujjako omwoyo gwe tulina ne pain gye tulina nti boyi wange ng'ogyeko ebyobwasita ogyeko ebitibwa tuli ba Luganda kuba ffenna tuli bana Uganda twagala nsi yaffe ffenna tugyeyagaliremu kati ekyo kyayagala okujjawo era mu bannaffe bangi akijjewo mbeera njogera ne baganda bange batuma ababaka bambi kuba bantu baffe era n'omugamba nasindika obubaka ne mugamba muganda waffe Mayinja mugambe munnange ffe babe abirabye ekyennaku tebayiga
kuba bajja kuyita bakuweyo akasente katono naye baba bakusekera n'okusekera bagamba laba embweyo bwe batwe boogera bwe batwe batulaba kyanako nti banaffe tebayiga ezo sente baba bakusasula zakubunira nga batemula Yasini Kawuma zakubunira nga batulugunya ono zakusirika nga barepinga banyinaffe ye enkola gye baba bakola. So njagala mukimanye baganda bange tinakyemalira tayagalangako bantu banyigiriza bwatu wabadde mwali bato nga alina bakakoza mutale n'abakozesa n'asuula eri n'aleeta abasajja abakulu be baali twali tulowooza nti bategeera n'aleeta batamala emiruuni n'aleeta baani tekikwewunyisa okulaba abasajja abamu be tubadde nga tuwa ekitiibwa ngayogera ebigambo n'ogamba waawo nkakasa nammwe muba mubiraba. So eyo sijja kulwayo nnyo nabadde njogera n'abali ba flag bearers baffe olunaku lwajjo ejinja twabadde n'olusinkana era nga luno ne mbagamba bwe mba mpa saluti abantu be tuli nabo mu struggle saluti yange eri ku levels meka 4 level esooka nga teesinga obukulu saluti gyempa ye yaabo abateesimbawo ate abatalina mu bukulembeze bwa kibiina kye tukulembera naye nga bo baavaayo buvi ne bagamba no ffe tuli bannayuganda omulanga twagulidde era twagala kukola kye tusobola bannange mwongere mwekubireko mu ngalo. Lwaki bensinga okuwa ekitiibwa abo beba unsung heroes talina bukulembeze bw'alina tibagenda mu identify nga beresefu kuba ebiseera ebimu n'omukulembeze ate batyo omukolako ekikolobero bakikola kuba mwetoolodde. Museveni ye yabuuka yali alowooza bino bya strike the shepherd and scatter the sheep. Wamba omukulembeze bakulembera basaasaani bwe batandika okuwamba nze nga bwe bampamba nga ate mutabuka kanatandika ate mwe benkulembera asobole obatiisa era bana abateekamu netteeka eyo nti mwe mubonaabona munnange Kyagulanyi ye banaamukwata bajja mutta mwe babasibe. So mbawe ekitiibwa kuba mwe mbaddewo batono nnyo abakulembeze abeesimbawo ne balondebwa bebasse mwe bibatta batono nnyo abakyali makomera mwe bibasiba naye mukyalemeddeko era bwe mubayita mwe musinga obungi bannange mwebale nnyo mwebagenda okusiima okuddako of course nkwebaza abo abateesimbawo nga bakulembeze bannaffe ate be basinga n'okubeera ab'omugaso eri abo abakulembeze abalondebwa kubanga tebalinayo besimbye tibagende bafuna omusaala oba ebitiibwa ne babeera eno nga omuzungu kyayita the wind beneath the wing nga yempewo eri mu kiwawaatiro ekyabo ababuuka ne wabaawo abo abeesimbawo naye ne batayitamu naye ne batava ku mulamwa nesembyayo abo abeesimbawo ne bayitamu ne batalyamu bantu lukwe ne basigala ku mulamwa abate ba mugaso nnyo bakitiibwa nnyo kubanga bo bali bangi nnyo batwegattako nenga babala bufu era olwamala balonda ne bagamba kati ze struggle yange ekomye wano naye ate bangi nnyo ku bakulembeze abeesimbawo ne balondebwa naye ate ne basigala mu maaso nga balinga abatolondeddwa nabo tubakubireko mu ngalo baganda lwaki nsookeseza mmwe kubanga buli revolution ebeerawo tewali ba politician baali bajjeko dictator babeera bantu ba bulijjo nga mmwe basebo ne banyabo. So bwe mba mwetunuulira temwenyooma esi yakyogeddeko nja kwongera nkikkaatirize baganda bange okusookera ddala tulina ekigambo kye tukozesa foot soldier ze kyayagala nakozesa kubanga bangi ku bannaffe ate bakyabusinga nga bwolaba oli bwabeera MP ne bakolamu ka group kaba MP kati fe ba MP fe tulina okutegerera abantu kyesikkiriziganya nakyo abana ne bagamba kakati fe tuli ba flag bearer fe twesimbawo ku kuba MP kati ate waliyo abalala nti fe tuli ba foot soldier gwoli foot
mbadde manyi ffenna tuli ba foot soldier. Oba avudde Katakwi oba avudde Wakasita agamba tugende naye n'atwegattako oyo naye foot soldier. So njagala bannange tumanye nze omukulembeze wammwe gwe mwenyumirizaamu nange naliko ekiseera nga bannange batoba nga sinnamanya nakumanya nti nyina okwenyigira mu bintu bino. Nange nabuuka bubusi nenga twasuula dda era tukinyumya nnyo n'ennubya ne tugamba singa twatabukira buno obusajja mu myaka gya 2022 awo singa twabuvundika dda. So nange nali leeti ng'oyo gw'ogobaganya bwali olunaku lwaleero. So yatujoyininga emyaka 2 egiyise 3 egiyise omwezi gumu oguyise naye yatujoyininze jjo abeera muganda waffe. Feneno Uganda tulina gyenyumirizaamu kyenkanyi teri asinga munne. In fact tulina kubanga abamadiini abasiraamu yasiraamu sejjate gwe basinga n'okusudiya, abalokole yalokose jjo gwe basinga okusembeza. Kyekisinga obukulu bannange twagaze abantu baffe omulamwa gwe tuliko. Bakiŋŋambyeko era njagala kibagamba bannange tetusosolegana. Oba oli avudde Katakwi oba avudde Mbaale oba avudde Gomba ffenna ffe bamu baganda bange. Ndowoozeza tekyo neetaaga okiyisaawo olunaku lwa leero. Leero nalowoozeza nti tusinkanemu kuba bingi bye tusobola okwogerako. Era nga SG bwagambye ndowooza era tujja kwetaaga ennaku nga 2 tusinkane twogeremu katuwulidde kuva eri Gaddafi eka ne mulimu version ez'enjawulo mummwe manyi. So mba njagala nnyo ne basinkana jasinze babulira bye njagala babulira nenamwe okulira okuva gye muli tusobole okutambulira wamu. Kyanaku nti opulaninga okusinkana bakyalibo nene wesanga ng'olunaku lulimu ne meetings nga ziizo ze kyekiŋŋaanyera ogeja mwana nandibadde ndi munene. So newankubadde leero obudde buyinza obutatumala okwogera byonna bye twagala okwogera naye nkakasa nti bwe tulabaganako buli omu addamu amaanyi. However era tukyayongera okwogera njagala kufunzafunza n'ebigambo byange manyi mwatuuse dda ate tusooke tulyemu ekyemisana then bwe tunaaba tukyoma ente yaffe tetugenda kyoma tujja kwongera maaso okwogeramu. Nalabye newaayiswa owedda ali wano ng'omwagumusiiwa se mujja kufuna chansi era bibagamba Bayayogede. Kanjogere ku buno obuntu butono baganda bange, kanjogere ku buno obuntu butono. Ekisookera ddala ebintu byendabye wano ekyobusosoze nkyogeddeko era nyongera okukittaanya. Tuva mu ggwanga eririmu ebitundu ebyenjawulo bingi naye wano mu Central wano sinsobi titulinamu abantu bangi ab'amawanga ag'enjawulo bangi era ne kuswago yaffe kitukolera kuba nti ne wano abali wano nkakasa tu representinga ab'omu West, ab'omu East, ab'omu North n'ab'omu Central. So tufube nnyo okubuildinga omutima ogw'obwa Sseruganda. Omuntu tetumulabira ku ggwanga lye, ku ddiini ye, ku nkula ye, tumulabire ku kikyavaamu. Ojja kusosola muno kubanga si wa ggwanga lyo naye ng'ab'eggwanga lyo bangi baseerawo tu. So omuntu tumulabire ku kikyavaamu. Bw'abali ku mulamwa ffe ggwanga lyaffe, kabira yaffe, eddiini yaffe n'ekikula kyaffe ge mazima ye Uganda empya. Kyekitugatta ffe. Yensonga lwaki buli ali wano ina baganda bwe bakuzaala nabo naye batono oba tewali oli nabo wano. Era weesanga nga ffe twafuuka baganda bo nawe n'ofuuka muganda waffe. So tutambule bwe tutyo baganda bange, tulina okwawukana ne bano ba Museveni. Nze ndaba Museveni
Jebe yakolagana nabo ne bakozesa okutunyigiriza bonna abahandipiiki nga balina okuba nga bafaanana nga ye nga bava ku kyalo kyekimu oba mu disitulikiti emu oba mu kika kyekimu. Naye ffe bwe tuti bwe tuli era bwe tuti eggwanga bwe tugenda olitwala bwe tuti. Njagala njogere ku mbeera gye tuli mu baganda bange bangi nnyo ku mmwe mutandise okugwamu amaanyi ate bwe mugwamu amaanyi ebiseera ebisinga n'empisa zigoberera amaanyi. Kino tusinze baganda bange nti bangi ku ffe batandise n'okuyiga omuze ogw'okunywa omwenge. Revolution etayina discipline teyina gyeraga tebakulimba teyina gyeraga. Ensonga lwaki wano mu Uganda obutafanagana nsi yonna mu Africa wano mu Uganda osobola okutamirira ku kiddo okisegeera wano mu Uganda kolooza lwaki bakikola bwe batyo? Kolooza lwaki ebitabo oba programu eziyigiriza abantu bazijja ku TV ne ku radio ne basaako bulango bwa mwenge era ba making sure nti kyangu nnyo okubwa oveeko. Banaye njagala basaba mwewala omwenge teri mu bunywa mwenge akuuma byama ate ngeno fight gye tulimu yakuuma byama. Sabula. Tulinga abayekere ekyenjawulo nti tetuli batemu nga ba Museveni tetulina gwe tutta tetuli violent at least not yet. Kitegera naye njagala obasaba bannange mwewale ekyenge tekirina kalungi konna kyekigenda batuusaako. Temukkiriza temuwanika oba weevuddeko bw'otandika n'obwongo bwo n'obuvaako. Kyolina okubeera first in charge of be in charge of your brain. Beera nga gwe komanda w'obwongo bwo tokkiriza kintu kyonna commandinga bwongo bwo. Be in charge of your brain. Number 2, be in charge of your body. Kyeya kyabadde ayogera kituufu mulikole. Making sure oli fit. Kubanga saawa yonna kiyinza okwetaagisa okudduka mayiro nga ziizo mubadde ki? Mulina okubanga muli fit baganda bange. Obwongo bwo n'omubiri gwo kyekyobugagga ky'olina. Ebirala byonna Musaba wayagalira wabitwalira. Tukyali ne Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ayogera ku nsonga ez'enjawulo ku biki ebigenda okuyambako struggle ogenda maaso ng'agamba nti omwenge kibi ebitamiiza kibi kuba tunaaba nga tutamidde tujja kulemererwa okugenda maaso ne struggle nga bangi tujja kunywa tutamirira tutandike okwasanguza ebyama tutandike okuggyayo ebyama tugende nga tubyogera nga tubigamba buli omu nti ate kati tupulaninga kino ate Kyagulanyi atuuse wano ate kati Kyagulanyi ali ku kino. Bwe tunaabya tutamiira tunaabeereyo mu birabo nga tumaze okuwezaako ku bwongo ng'omutwe gumaze okujjula nga tumaze okukongojja mu mbejja Namaalwa nga tutandika tuggyayo ate ebyama bya struggle nga tubikuba ku mmeeza nga buli omu abitegeera nga struggle etulemerera. Ffe abandibadde bagenda mu maaso nga tulinda buwanguzi kuwangula kweyagalako mu Uganda empya ate nga tulaba struggle egaanye ng'ekomyawo. Byali mu kwogerako Kyagulanyi nti mwenna banna struggle mwenna gye muli mba mwagala okulaba ku struggle ennungi mba mwagala okulaba ku Uganda empya mba mwagala okulaba nti muwangula olutabaalo lwe mulimu mulina okwewala ettamiiro mulina okuba n'empisa mu bye mukola. Nti tebageza ne bakulimba nti waliwo struggle esobola okuwangulwa oba okuwangula nga naye empisa temulina. Mulina okwewala ekitiibwa olina okuba banna ekitiibwa nabo ne bakikuwa ate naawe n'ofuba okulaba nti weewa ekitiibwa era n'ofuba okulaba nti toli mutamiivu totamira toli waddanga waba onaabeera waddanga buli kimu kijja kugaana okugenda mu maaso buli kimu tekijja kukola buli kimu kijja kuyimirira kijja kwesiba ate nti mubeere balamu emibiri gyammwe gibeere safe gibeere fit aizowe mulikole ezowe tulikole emibiri gibeerenga miramu bulungi emibiri gibeerenga giri alawo era manyi naye bakwatayo bakutte bamuli wano emibiri gibeerenga giri
embiri gibeere nga giri fiiti bulungi ntitomanya essaawa yonna tuyinza okwetaagamu akadde nga kakudduka n'osangibwa nga toli fiiti. Alawo era manyi naye bwakwatayo bakutte bamuli wano era ffe Museveni twamuwangula sikyo bwe twamuwangula nabba obululu bwaffe nabba obuwanguzi bwaffe naye waŋŋamya mu bukulembeze kati obufuzi tubumutamye tulina kumutamya nga tukola ki nga tukola byonna bye tusobola okukola olwo nabo lwandibadde lutulalulala okuyita mu biki bye twagala okukola nga bwe tugambe nti obudde buyinza obutatumala nze kinkolera njasa okubasinkana ne tuwayamu baganda bange kironja kitaanya nnyo ndi ffe abali wano tetuli mu kumala budde. We are the promised ones. We are the option. Yefe ansa y'abantu era babeera eyo ali ebulaaya naddulaba ku social media gamba akuŋŋaanye yaddamu amaanyi naye kiki kye tuvaawo nakyo era bwe tuvaano step kyeddako yefe option kibagambyeko nti bannakyemalira abba obululu n'akola ki naye amala n'akola ki n'agwa ajja nafuya generation ku generation kuba baba bamulwanyisa naye era asangayo bali nga nze nnyina okukkiriza ti be baffe ku Museveni be baffe nga Bashiri bwe yasangayo bali era baali bamulembe gwaffe nga owe Burkina Faso bwe yasangayo bali ne Museveni asanzeyo ffe naye tulina okunyweza buli area gye tulina. Njababulirako waliwo omukwano gwaffe omu gwe nali nyumya naye lunaku lwaleero ye president wa Zambia naye advice gyawa nti build a strong and formidable political organization. Secretary General kyogeddeko kanyongere nkitanye bannange olunaku lwaleero newe tugamba tusabye nnyo akali Tanzania ne kagwa wano baakali e Burundi nogera ku makya tubatula ekyemisana ne batubikira ti omanyi akasajja atemu kinaabiro kavuddeyo kyekiddako awo tugenda ffenna ne tugamba katuze kusalako era tulina okubeera ne political organization. Ensonga lwaki tulina okunyweza National Unity Platform nga political wing yaffe abo be bakozi baffe abantu ba bulijjo be babosi bulijjo nkibagamba tulina servant leadership tulina okunyweza political wing yaffe kuba yegenda okukola bino byonna of course nga babikola wansi w'abantu ba bulijjo era nga bakola abantu ba bulijjo kye baagala obutafaanaganako ne bano aba Museveni so kitukakatako baganda baffe buli omu okuzanya party. Of course political organization teyina kyegenda kola yo nga yo era bwe tuba tetaddeyo kibulife ng'abantu ejja kukola DP byekozeeko paka ate musaba wanaakozesa sente oba amaanyi oba byombi akole bw'ati n'abalala abaddeko. So while we empower nga bwe tuempoweringa political organization yaffe okukola ebyakabi byendowooza nti bangi ku bo babikoze ffe mwe ensonga enkulu soka weefube tukyaliyo tuli ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gezaako okuwa obubaka biki ebirina okukolebwa okulaba nga struggle egenda mu maaso ate ng'ewangulwa so si kugireka bulesi n'egwa bugyawo netawangulwa era netafunibwamu bibala byayo. Agezaako okuwa amagezi amapya ge tulina okugoberera oba agalina okugobererwa nga bannayuganda okulaba nga struggle ewangulwa. Ayagala nti temusosoleŋŋana mufunayo yayegasse ku struggle nga mpya temumusosola mumuleke aba azze buzireeti naye nga azze ebintu abitegedde leeti nti aye temuvumaŋŋana temweyawulayawulamu nti no kikulu tusigale ffenna tuli ku mulamwa gumu. Oli bw'ajja n'aleeta ebiboozi nga byakubaawulayawulamu mulamanye nti oyo mulabe alina eyamutumye okukola ekyo nti talina kubateeka ku nsonga zitalimu makulu. Omulamwa omukulu gumu gwakuggyako Mwami Museveni ebirala aizulu tebirina kumalirwako budde. Toli yenna ajja n'akulaga nti nno waliwo ensonga ezirina okumalirwako obudde nga si byakuggyako Mwami Museveni oyo kimanye mulabe wa struggle
tayagala struggle era ayagala Mwai Museveni asigale mu ntebe kwe kufunamu kwe. So nga omulimu omunene gwa kwekwatakwata gwa kufuba kulaba nti Mwai Museveni ava ku ntebe. Agambye ye buli omu ayagala akole kyayagala. Buli munnayuganda gy'ali ng'ayagala enkyukakyuka, munnankyukakyuka akole ekyo kyawulira kyasobola ekimujjaamu. Kyawulira nti bw'akikola kijja kulumya Mwai Museveni, ne bakijja kumuwa depression, ne bakijja kumumalamu amaanyi, oba kijja kumuleeta akameeme, kijja mukubya amameeme, ye tafaayo gwe kikole kasita omanya nno kigenda kutuyambako okuggyako Mwai Museveni. Ne baluma ebyo ebitagenda kujjako Mwai Museveni agamba tubireke, mubiveemu, mubirekere ddala, mubyesonyiwe okumala obudde mu nsonga ezitagenda kujjako Mwai Museveni, ne mudda mu kwevuma, ne mudda mu kwerangira kitawali kyegenda kuyamba ggwanga Uganda okujja kutusinga okwongera okubeezaawo Mwai Museveni nga baluma. Njagala okubasaba buli w'obolowooza tweteke mu mbeera eye preparinga bana abasajja okugwa either nga nakigambyeko ne betwabadde nabo mu lusirikajjo ti ne bwe tugera ku makya ffenna abali wano ne tufuuka ba sell out, ne bwe tugera ku makya ne tulyamu eggwanga lyaffe olukwe ffenna abali wano Abannayuganda bagenda kwenonola. Okitegeera tesujja bamalamu bumazimanyi ne bagenda kwenonola soon or later. Museveni alinga mutinga gwavundavunda dda anytime gujja gwa. Omulimu gwaffe kuteekateeka kuyoolawo kiwani kyaffe ng'amaze okukola ki okugwa. In fact omulimu gwaffe ku making sure Museveni agwa soon, kubanga benze mbagamba buli lunaku buli mwaka Museveni gwamala ng'atufuga abayongera kusengula abantu ku mataka gaabwe, abayongera kuzza ggwanga lyaffe emabega nti tulina omulimu munene nnyo okuzimba Uganda nga tumaze okugobako Museveni, munene n'okusinga ogw'okuggyako Museveni. Nabo bakimanyi kibagambyeko ensonga lwaki bwe baba baagala okulaga nti Kyagulanyi nti mubi, bagamba Kyagulanyi mubi nnyo 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 akolagana ne Museveni, kyokka ate nga be ba Museveni. Kweka nabo bamanyi nti mubi nnyo nnyo nnyo. Gwenna Munnayuganda okolagana naye kyekibi ekikola ki ekisembayo. Kati ekyo kituyambe okutegeera baganda baffe yefe option, era tulina okuteekawo embeera eyo, tulina okukomyawo energy eyo, tulina okukomyawo vibe eyo, ffe tulina okwemotivate nga tewali agenda kuva bunaayira tuzeemu amaanyi, ffe kennyini ffe tugenda okwezaamu amaanyi. Wabaawo ekikumalamu amaanyi tula wansika abasangula amaziga tweyongereyo. Eyo ngeri yokka yokka gye tugenda okumalako, yengeri yokka yokka. Bo bakola misana na kiro okutumalamu maanyi, kuba bamanyi singa tetugwamu maanyi kaba kaweddemu. Nate bwe tugwamu amaanyi era ogwo omulimu tuba tugulekedde baana baffe, kuba ne bwe banakutiisatiisa ne bwe banaggula ze banagguze tojja kuzirira mwaka era ngozeeyo mu square one. So ekisinga obukulu tulume bulumbi tumaleyo basebo ne banyabo. Maliriza nga mbasaba ti buli omu ali wano tuleme kikola nga kya kinyumu nti twesinkanye. Njagala twe organizing nga tuyina different groups tiwe tugamba twagala kweconnectinga kweyita ffenna nga message tuyitamu omulundi gumu. Kino kibagamba nga tuli ku kamera n'obusajja bulaba naye ate bonankola ki bebalina okutukola byonna babitukola. Mwekolemu omulimu Bannayuganda bannange, mwabali wano n'abali eyo abatulaba, buli omu ku mmwe komanda. Tukomyewo energy ya people power. Museveni people power gabanga mazi buli wakwata wayulika buyirisi. Okitegeera tetwekonfininga mu bintu bya kibiina byokka byokka. Ko tulinayo n'abatali ba NUP naye nga baagala akasajja kagende. Waliyo n'abatagenda kuvaayo mu kamera, waliyo n'aba NRM naye nga bagamba baboyi mukikole. So twe organizing baganda bange kasita mwena mutesikinzeeko era mwena mukimanyi Museveni tusobola omusuula singa tusalawo. Mwe organizing mwekolemu omulimu, buli omu komanda, buli omu alina obuyinza. Tolinda muntu gwe bakusindikidde. Yes, tubere organized kubanga n'abatu infiltrating namwe mwe bajja okuyita. Tweteke in such a way that
anytime atenga time eyo kakasa si yawala ono musajja tujja kuba mulimu bawagulu nga mbategeeza abaganda bange nti abantu bonna abalala bayinza okuba nga si bavubuka nga ffe kuba abasinga ku ffe tuli bavubuka bayinza okuba balina endowooza yaabwe endala omulala agamba Museveni aveeko kubanga alinyiridde bannaddiini omulala agamba Museveni aveeko kubanga alinyiridde ebyobuwangwa omulala agamba Museveni aveeko kubanga nze njagala ki naye nga bonna baagala Museveni akole ki aveeko fiki twagala Museveni aveeko kuba twagala abantu babeere nga be basalawo ti ne bw'anaavaako era kirina kuddayo mu bantu gwe basalawo yaba abakulembera era n'enkulembera gye baagala abakulembere yabakulemberamu. Kitegeeza ki tituyinza okuba twawukana mu ndowooza ne mu approach naye baganda bange mwewale okubateeka mu mbeera nga mu direction yaffe aba mukwano gwaffe ne bwaba wa pate ki ne bwaba wa kibiina kirala naye ng'apushinga Museveni abeera munnaffe ate oyo bw'abanga byakola biyamba Museveni kubeerawo ne bwaba wa NUP oyo aba mufu. Bw'oba olwana n'omuntu nga mulwanyisa majambiya oba mulwanyisa mundu n'akutta obukwasa enfuufu n'agikasukira mulabewo naye abeera muki mukwano gwo n'amuvumya obuvumi naye abeera mukwano gwo kyovola nze sikyaka n'abavuma Museveni sibakayanya kubanga Museveni ye mutemu yakwata mundu ne batemula abantu babbye zibbanka babbye ente zaffe lumonde bamubbye n'ebirala bifaanana bwe bityo. So kakati waliyo balinga bo bambi banafu nga bo bajja muwe mulabuwemuzi sijja kulwana nabo naye ate mwewale era mukidiscouraging ne mubanammwe okusaawo embeera ng'ate tumuvumagana feka Museveni ye mulabe waffe abalala babataakinga ng'ate bo bapozinga nti bali nammwe mu struggle muba ignowalinge enyumba emwe eyinza okulema okwewala wali oliddeko wa Museveni so muba ignowalinge tusobola ku ignowalinga muntu musobola obba ignowalinga ebintu ebitalina mukulu temukola ki tufokasinge Museveni ye mulabe waffe temukkiriza diversion yonna bagenda kuleeta diversion ezifaanana zitya mugambe weebale nnyo tukulidde naye tuli bize tulwanana nakyemalira so tufokasinge ku Musaba n'abo babbi banne batabani be ne famire ye bwe bawambye eggwanga lyaffe bwe balinyaguludde abalala tetulina budde bwabwe naddala abo abeefuula nti bali mu struggle naffe omuntu mulabire ku bikolwa bye banaye mbagambye bingi nnyo naye ate byendeseeyo bye bingi mulemeddeko naye mubenja ate balumaze nnuma nga tetunagenda ku mmere tugenda kufuna obudde bwaffe bungi okuwayamu teri atugobaganya ano wano tuli waka era tulina enteekateeka nti bwe tumala okulya lanchi ate tulinayo ne ka barbecue twegamba twekyomucomo gwaffe naye nga bwe twogeramu naye nja kwogera ku nsonga y'obukulembeze obugenda mu maaso eyo mu byalo bakyeyamaani abakulembeze abakyala bakansalazi n'obukiiko obw'enjawulo mubwenyigiremu bano abasajja bwe baabeeranga mu nsiko tekwalinga kulwana kwokka naye waabeerangayo ne political education era naffe tukyeteekemu tisi kulwanyisa bulwanyisa Museveni kuba ye tugenda mujjako naye abaffe bwe tumala omujjako tulina okweteekerateekera Uganda empya kuba ffe tugenda ogibeeramu saagala tubeere maaso nga tumanyi kyakola buli kye tukola tubeere nga twetegekera Uganda eddako mwe mugendo gibeeramu tu embracing obukulembeze to be understanding ebikola bitya chairman mvunanyizibwa bwe akola atya tutandike kati ne bana abasajja balwananga nga bo bawamba we basaba chairman babayitanga ba RC Resistance Council ne bagenda maaso so you can't reinvent the wheel
era naffe wetuwamba wetukola ki wetuwamba wetukola ki nate kati ffe twagala kuwamba mulundi gumu era tukikola omulundi gumu ffe tukulembera Uganda just Museveni akutte entebe emu so bwemba mutambula bwemba mukola bye mukola mubikole nga mwewa abali mu buyinza kuba mwe abali mu buyinza ebyaddala eby'abantu so mutekinge charge of bukulembeze obwo mufube okubi understanding abaganda bange si byangu si bizibu mu getting involved to taking a charge of bukulembeze obwo bonna tujja kuba tufuna obudde okuinteractinga katusinkanye ffena awamu nga bwe mbagambye nti bingi bye mbagambye naye ate bingi byendeseeyo kuba ate bwe mubanga muli batonotono nga tewali na kamera ate ntukira ddala ne gubiri biri naye tujja bitukako olala mwebale nnyo bannange kumpuliriza tweteketeke tugende mu kyokulya mukama abampere ennyo omukisa mwebale nnyo abalabi baffe abalogye TV Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ebigambo bye bwe bityo bwe bibadde nga asinkanya abavubuka bano nga bategeeza nti ekirina okukolebwa kimu okuggyako gavumenti ya Mwami Museveni nti bannayuganda mulina okubamu abali mu struggle nga mulina empisa nga muli temutamiira ate nga temuvumangana ate ng'ensonga ezitalina makulu temuziwa makulu buli gye munaakoma okuwa ensonga ezitalina makulu ne muziwa amakulu kijja kumaliriza nga kitwokyeza oba nga kibokyeza oba nga kibakubye wansi struggle yonna ng'eyiise n'olwekyo amakulu n'amaanyi gonna mubiteeke ku Mwami Museveni yekka mumanye nti n'oyo tulina okulwanyisa oyo tetugenda okujja mu ntebe so si buli omu buli gwe mulabye nti mumuteekeko obudde mumuwe amaanyi mumuwe vibe nti mumagenda kumala mwekubeeyo munuubuke mufune embale ate mugenda okudda mu struggle nga temukyalina maanyi n'olwekyo amaanyi obwongo ndowooza buli kimukola mukiteeke ku struggle mulowooleze struggle nti bwe kuba kuvuma muvume Mwami Museveni byonna bye mumuvuma kasobola nga kigenda kuyambawo okutuukiriza omulamwa gwa struggle nti naye kasitamba nga ate temudda mu byakweyuzaayuza mmwe awo mujja kuba muli ku mulamwa nti n'ekirala omuntu yenna bw'ajjanga mupya nga ayagala kubegattako oba avuddewa oba wa ng'ayagala kwegatta ku national platform mumuleke abeegatteko temugoba abantu nti oli ne bw'aba nga si wa ggwanga lyo muleke akwegatteko nti kubanga bangi ab'eggwanga lyo gwe bamanyi nti baggwanga lyo bandisaanidde okuba mu national platform naye ate nga bonna baalya dda nga bonna baagulwagulwa dda nga n'olwekyo gwe bonna obalekawo bere naabo bonna ate bagenda kutunda butunzi kibiina bakisaanyeewo n'olwekyo kiba kyamaanyi okuba n'abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo nemanya nno muzimba kibiina kya ggwanga lyonna ate nga kikigenda okukwata obukulembeze very soon abagambye ye ali mu kuwoominga kuba kimanyi very soon agenda kuba ali mu ntebe olw'ebigenda mu maaso yakiraba nti gavumenti ya Museveni mu kaseera mpawo kaaga egenda kuba egudde ennume y'ekigo olwo ye akyo ekintu akikwatemu kale nno mbebaza nnyo mwenna abaddeko mubale kubaako mubale kutwagala omukama katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tuwaye mweraba